Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obera omu kwabo abasooka okumanya buli wetuba tutaddeyo eyo embeera egenda mu maaso mu kibuga Kampala wakati abasuubuzi mu kibuga Kampala we baakoma omwaka oguwedde mu kwediima oba akeediima okaabwe ak'okuggala amaduuka nga bafaafaagana n'ekitongole ekya URA Uganda Revenue Authority nga bo bagamba nti emisolo gisusse obungi kyokka nga ne system ekitongole kino ekya URA gye kyagala okuleeta okubeera nga basololezaamu emisolo ku basuubuzi bano nabo bagamba tebakkiririza mu system ezo kakati we twogerera embeera ya bunkenke mu kibuga Kampala amaduuka agamu gaggaddwa ku streets ez'enjawulo nga bw'ogenda ozirabira nga bw'engenda okutegeeza nga nkulaga street ku street mbeera ki eri mu kibuga Kampala ekisinga okwewunyisa abantu nti abantu bano okwekalakasa kwabwe kwa kuggala amaduuka na kutuula era amaduuka agasinga obungi galabiddwako nga gaggaddwa wabula abantu beebuuza lwaki ate poliisi yandibadde ekwata abantu ate ne bakwata mu nkwata embi ennyo abamu ku bo ne batuuka n'okubanga banaagenda okuvaayo ng'embeera oba oliawo embeera y'obulamu bwabwe nga si eya bulijjo nga we babakwatira ebyo bibadde bikyali bwe bityo nga naakakuwa amawulire nti ate omwala gwe Nakivubo nagwo gukubiddwako ekibaati era abawanvu n'abampi omuli amagye nga UPDF omuli ebitongole nga Uganda Police ne Bakanyama bonna bayunguddwa era bali awo ku mwala gwe Nakivubo we baakubye ekibaati ng'ekibaati ekyo kyakubiddwa okuviira ddala ewa Kisekka sayidi eri ng'omwala bwe gutambula ne kijja ne kiyita wano nga ku paaka empya ne kigenda ne kyetoolola ku Container Village ne kigenda eri nga olaba ku fire obanga ku sawa ya Queen awo mutaawo sayidi awo wonna waakubiddwako ekibaati nga Hamu oba Hamisi Kigundu yaweebwa olukusa ekitongole ekya KCCA nga bwe nakugambye baatuula ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna ne baba nga baawa Hamisi Kigundu olukusa okukola kino abantu abasinga obungi naddala abatembeeyi mu kitundu kino bo bakomplaininga bagamba tebaaweebwa wa we bayinza kubeera nga balaga tebaaweebwa na budde era zino zaaliko kentalo omukyala amanyiddwa nga Zahara Lwirika n'alemesa Elias Lukwago abantu abasinga balumbye nnyo Elias Lukwago mu mboozi eno naye nga bambi Elias Lukwago mu kusooka yalwana nnyo nti kino tetugaana nkulaakulana eno naye we tuba baakukikola twandisoose ne tuteekerateekera abantu bano wa we bagenda wabula Zahara Lwirika ng'akulembera olukiiko lwa KCCA ng'alukubiriza yalwana nnyo ekiteeso ekyo Elias Lukwago kye yali aleese era bagenda maaso n'okuwa Hamisi Kigundu olukusa okugenda maaso n'okukola kino kakati we twogerera enkya y'olunaku olwaleero abatembeeyi basanzeewo bibaati ng'ebibaati byetooloddwa ab'amagye abapoliisi wamu ne Bakanyama kyokka n'abasuubuzi kuba waliwo enjawulo wakati w'abatembeeyi n'abasuubuzi nabo bagenza okutuuka nga bategese okwekalakasa kwabwe okw'emirembe era nga mu kwekalakasa kuno kuggala maduuka mpozi n'okutuula mu kkubo oba okutuula ku street zaabwe ng'akabonero akalaga nti balaga obutali bumativu bwabwe eri ekitongole kya URA omusolo omungi bwe kigenda maaso kubanga kibasoloozaamu. Yes, kakati eyo yembeera gy'olaba egenda maaso mu kibuga ebitongole by'okwerinda beezoobye n'abasuubuzi ate nga ne sayidi endala n'abatembeeyi bagenda maaso n'okubanga nabo bambi balaga obutali bumativu bwabwe eri ekitongole kya KCCA ekyakolagana n'omukulu amanyiddwa nga Hamisi Kigundu abagenda okubanga batereeza omwala gwe Nakivubo abantu bagamba bo tebalina nsonga yonna ku nkulaakulana gye basuubira okufuna ku mwala guno gwe Nakivubo wabula bagamba nti akaseera akabaweereddwa katono nnyo kakati kaluma nnyo era olunaku olwaleero akeeredde mu kibuga Kampala nga bw'ogenda okulaba obutambi bwonna ngenda kubeera nga mbukutuusaako bwe batonaba kubanga otwegattako nyongera okujjukiza nga bulijjo kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo n'oba nga tomiisinga nsonga yonna ekigenda maaso mu kibuga Kampala ngenda kikutuusaako nkugambye ngenda kuwa street ku street
embeera gyesinza okubeera nga ate ensasagge erabibwako ogenda kubeera nga byonna obifuna bulungi nnyo. Guno gwe mukutu ogwa Red Zone TV tukutuusaako nsonga ku nsonga z'obadde tunaba kubanga omanya byonna ogendagenda maaso n'okubeera nga obifuna okuva gye byatandikidde okutuuka we biri essaawa zino zennyini abasuubuzi n'abatembeeyi bakedde kwezooba. Abatembeeyi bo batuuse ng'ewaabwe waliwo kibaati, kyokka abasuubuzi bo batuuse ate nga poliisi eringa eyagala okubalemesa okulaba nga bagenda maaso n'okwekalakaasa kwabwe. Nja kukusaba ku mikutu gyaffe wano ng'otugoberera, waliwo omukutu gwe nteeka wansi awo, linki ngiteeka awo mu description ya vidiyo eno osobola okugiraba, eriko nti Red Zone Media. Omukutu ogwo backup channel yaffe, nja kukusaba gwa akkiririza mu mpeereza yaffe era tayagala kubeera ng'obaako nsonga yonna gy'omiisinga mu mpeereza gye kutuusaako. Nja kukusaba okwate mu linki eyo gye nkuteera awo. Twetaaga abantu 1000 ku channel eyo egenda kubeera nga backup channel yaffe, singa ekyatugwako olumu kiddamu ne kitugwako channel eno ng'etwaliddwa tujja kuba tuswitchinga tudde ku channel eyo eri awo wansi ojja kubeera ng'ogiraba. Nja kukusaba osubscribingeko tubeere nga tutambula. Kakati wuliriza amakya g'olunaku olwaleero ndowooza ssaawa ziringa 3 eziyise abasuubuzi balabiddwako nga baggadde amaduuka gaabwe mu mbeera ey'emirembe nga tebalina muntu yenna gwe basise naye muguwa, era streets ezimu zirabiddwako nga nkalu, ebizimbe biggaddwa, abantu bavuddewo wabula nga tebalina muntu yenna gwe balemesezza genda maaso nakubanga akola. Bano balina ensonga yaabwe, bagamba nti policies ekitongole kya URA zekyagala okuleeta mu ngeri y'okubasolozaamu emisolo bagamba tebakkiriziganya nakyo, nti eno poliisi gye baleeta bali mu kugezaako kuyamba ku Bachina okugenda mu maaso n'okuba nga babafutubbalako ye omusuubuzi w'omu kibuga Kampala abeere nga tafuna mu byasuubula kyokka ate nga Abachina bo bafuna mu ngeri emu oba endala. Ng'era kigambibwa nti ekitongole ekya URA kyekiri mu kaweefuba ono era nti kiyamba nnyo Amuchina okusinga ate munnansi mu ggwanga erya Uganda. Kakati kino kyolaba zezimu ku streets ez'enjawulo mu kibuga Kampala ezigenze maaso n'okuggulawo era nga wano woolaba tubadde mu kikuubo. Abantu bo mu kikuubo abasinga obungi amaduuka bagaggadde nga bagamba tetugenda kuggulawo, kale katufiirwe naffe. Naye n'ekitongole kya URA ejjukira bano we bakola baba bafuna era n'ekitongole kya URA bano we baba bakola nabo baba bafuna. Kakati bwe tuvudde awo nga tutegedde nti bano ab'omu kikuubo baggaddewo ne tugamba leka tugendeko ewalala, nga tukyagenda maaso n'okuyitaayita mu kibuga Kampala tusanze abalala bangi nga bagenda maaso n'okukubwa paka we tutuuse ku street emanyiddwa nga Nabugabo. Abamanyi Nabugabo wakati wa paaka empya ne paaka eyeddako, simanyi oba waliwo abatera okulaba sayidi awo. Ebitundu ebyo bitera okuba nga biyitamu embeera naddala ez'okwekalakasa. Kakati ne ku mulundi guno street eno ey'Nabugabo y'emu ku ezo ng'amaduuka mu kitundu kino gaggaddwa. Nakugambye byonna ngenda kubeera nga mbikulaga.
tembera bwetyo bweri mu kibuga Kampala banono nga bakyagenda maaso n'okulwanagana era n'okusika omugwana ekitongole kya poliisi njagala nkuwe ku biki ebibalwanya obitegere bulungi nnyo bwe mbadde mpitayita ne mbaka ekiwandiiko wano kyengwako ekiwandiiko kino twakikuwaako ko oba ezimu ku nsonga ezirwanya abasuubuzi zino twazikuwaako ko gye buvuddeko ezimu ku nsonga ezibalwanya n'okulaba nga beekalakaasa n'okutuuka okuggala amaduuka gwe musolo oguyitiridde ogubasoloozebwa kyokka nga kigambibwa nti ba business people abalala naddala abagwira bwe njogera kubagwira mulimu abachina okusinga kubanga be bakolera ennyo mu kibuga Kampala kyokka nti ate bo URA erina engeri gye babiibiyitamu era okusinziira ku kiwandiiko kino kyenjagala tusomesomemu ffenna wulira wano nga bagamba nti the new tax regime which took effect on July 1st introduced weight-based tariffs on imported fabrics and garments omusolo gwe balwanira oba kwegamba okubalwanya gwatandika okubajjibwako ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu bw'oba ozze ogoberera ebintu bino twabikugamba batandika okwekalakasa omwezi gwali gwa musanvu omwaka oguwedde kati omwezi gw'omusanvu omwaka guno nga lumu nga tutandise financial year eya 2025-2026 omusolo ekitongole kya URA kyaguteeka ku basuubuzi nga gugenda kubeera ku bino ebiyingizibwa okuva ebweru w'eggwanga engoye n'ebintu ebirala fabrics and garments abasuubula engoye nga bazijja bweru wa ggwanga ne bazireeta bagenda kuba bagibwako omusolo era omusolo nga gupimibwa mu kiro njagala owulirize bulungi bino bye bimu ku birwanyisa abasuubuzi bano mu kibuga Kampala kyokka ate nga bagenda maaso n'okulwana ate n'abatembeeyi nabeeri bali mu kuttunka n'omwalo ogwazibiddwa byonna bigenda maaso mu kibuga kyekimu ekibuga kino wuliriza fabrics now attract $2 per kilogram or 35% of the value whichever is higher down from the previous $3 per kilogram nti bw'oleeta engoyezo bakujjako $2 okusinziira ku ssente okusinziira ku buzito oba ku value eyezo engoye z'oba oyingiza mu ggwanga tugeze ozisuubudde China oba ozisuubudde Dubai bapima kiro then ne bakusala omusolo gwa bitundu 35 ku buli 100 okusinziira ku ssente katugeze osuubudde maali yo engoyezo za miliyoni za kakadde kamu ozisuubudde ozijje Dubai ekitongole kya URA kijja kujjako omusolo gwa bitundu 35 kitegeeza kuba akafa gwamanyo ekibalo obulungi ennyo engoye eze miliyoni bojjako ebitundu 35 ku buli 100 ziba sente mmeka size emitwalo nga 35 kitegeeza buli kakadde buli ngoye ezakakadde bajja kujjako ebitundu 35 ku buli 100 ojja kubalabalamu awo mbulire ziba sente mmeka omusuubuzi zagenda okubeera nga awa ekitongole kya URA wabula ekisinga okubanyiiza nti bino byonna bigenda mu maaso bwe bityo kyokka ku Bachina mbw ate bo tebabakola bwe batyo. Similarly, the duty on imported garments has been lowered from $3.5 to $2.5 per kilogram or 35%, while government officials had pitched the changes as relief to traders. Those in the textile industry argue the formula is deceptive and continues to impose an unsustainable financial pressure. Sente zino zaali $3 n'obutundutundu butaano $3.5 wabula mbu bazikakkanyizaako ne zifuuka $2.5 kati mu bufunze ndowooza byali ebitundutundu nga bisuuka mu 35 ku buli 100 kati mbu bakakkanyizaamu bukakkanya abasuubuzi bagamba ekirasi tetusobola kukkiriziganya era abamu ku bantu abazze boogera ng'omukulu amanyiddwa nga Issa Ssekitto bye bimu ku bintu byazzenga nnyonnyola kakati embeera ye ey'obunkenke gy'olaba mu kibuga Kampala gw'abadde agoberera omusolo guno bano bagamba nti lwaki bo abagwira Abachina tebasobola kubeera nga bo babateekako embeera bweti. Wulira bo aba gavumenti we bagamba kubanga kuganya nja kuyitirayitirako okitegere bulungi nnyo. Authorities have defended the new tax regime as part of broad revenue mobilization efforts and an attempt to create a level playing field between local manufacturers and importers. Gavumenti egamba nti yeekola kino mu mbeera y'okuprotectinga abamu ku bantu abakola ebintu wano mu ggwanga nga babikolera wano kubanga jjukira bano batadde ku nsolo babimportinga kubijja mawanga amalala kati gavumenti yeegamba nti tukikola okulaba nga waakiri n'omukozi wa wano tugeze gwasuubula engoye okuva e Dubai bagamba gavumenti okusaba kuyo bagamba mu kusevinga oyo omuntu akola engoye mu ggwanga erya Uganda then gwasuubula okuva e Dubai bakutekako omusolo
oba nyigirizibwe osobola okubanga osoboleza ne Uganda wabula abasuubuzi bagamba nti ekisokeza Uganda za bei egalite simanyi kubanga sisi musobozi waboye naye kusinzira ku basuubuzi bwe bagamba. The Ministry of Finance argues that the weight-based tax curbs under valuation and tax evasion, which had become rampant under the previous system. However, traders insist the policy was rushed and poorly communicated, leaving them unprepared for its impact. Government yegamba kawefube okulaba kunganya omusolo guwera okusera ku ministry ya ebyensimbi ku Kasajja ndono kawefube abwe okulaba kunganya omusolo guwera wabula nti nwankule bakola kino bageza okulaba nga babalansinga osobola okutaasa manufacture wa Uganda awo asule bweru kugamba gwasule bweru nyigirizibwa muko wabula nga bw'obiwulira yanga ogenda maaso wabula babasuubuzi bagamba nti no police Rwanda nayo obuzibu ng'ebadde feya ekubiri police eno eri poorly communicated era egamba nti bagibasuulako obusuubuzi era obudde bumala bantu kwebagiramu n'okugitegeera ebintu nga bwe bigenda okuba nga bitambula kakati kyova olaba ng'olwaleero waliwo obutakkaanya wakati wa URA n'abasuubuzi kyokka nga bano abasuubuzi bebawa ekitongole kya URA omusolo gwe kigenda maaso n'okuba nga kisolooza ku bannayuganda. Kigambibwa nti ssente obuwumbi n'obuwumbi eziwerera ddala eziri mu billions and billions zisoloozebwa okuva mu basuubuzi bano mu kibuga Kampala. Kati nabo bagamba twandibadde tetulina buzibu singa system eno bongera ogenda maaso n'okugitunnyonnyola oba oliawo n'okugitegeeza kumpi buli musuubuzi kwegamba mugendo tujjako omusolo gwammwe nga tetulina buzibu n'ambeera so si kuva eri mubeere nga mutujjako omusolo ate nga mmwe mukola bye mwagala kyokka nga temutuwuliriza na kutuwuliriza. Ezimu ku meeting ezaasembayo okutuula wakati wa General Yoweri Kaguta Museveni n'abasuubuzi bano omukulu Issa Ssekitto mwamulira bwe yayogera era ebigambo baavayo ne babyogera kyokka abamu ku basuubuzi aba wansi bo bagamba nti abakulu bano balina engeri gye bagenda mu maaso n'okubatundamu ne babanga ensonga zino bo bazeemalira eyo. Jjukira bino we bibaawo abasuubuzi bayitibwa mu meeting ez'enjawulo kyokka mu meeting ezo bano abasuubuzi abalala oluusi tebatera na kumanya biki bivuddeyo bo babaleetera buleetezi ne bababuulira bubuulizi. Kakati gwampuliriza babatona bakubanga osubscribe nga kikole kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeera omu ku abasooka okumanya tuba tutaddeyo ensonga zonna obeere ng'ate nzikutuusaako bulungi. Ngenda kuwa byonna ebiri mu kibuga Kampala by'otannaba kubeera ng'omanya ogenda kubimanya wabula kkiriza nkujjukize ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna alina ebizibu ebikutawaanya oyagala kukyusa luzaalo oyagala genda bweru wa ggwanga bitu tebitambula oyagala kusumulula ku mikisa n'ebintu ebirala ebifaanana bwe biti akutegeeza munoonyeeko ku nnamba y'essimu eyo eri 07538546 osobola omukubira direct asangibwa Njeru ku luguudo lw'Ejjinja osobola okugendayo physically osobola omukubira direct osobola n'okumusanga ku WhatsApp kubanga ennamba y'emu gy'akozesa ate mu ngeri emu oba endala. Neera n'ennyongera okujjukiza ku mukutu gwaffe gwa Red Zone Media backup channel yaffe nja kukusaba gwatana kubanga ogusubscribingako kwata wansi ku link eyo gye nkuteerawo ogende maaso n'okubeera ng'osubscribinga ku channel yaffe. Channel eyo tugikuleetinga nga backup channel esobole okuba nga ebeerawo singa emikutu gino giba gizeemu okuba nga gifuna embeera ey'okugijja ku mpewo. Bino ebintu tuzze nga tubifeesinga azzaatugoberera nkakasa nga bino bitegeera bulungi nnyo wembyogerako. Emikutu gino gitwalibwa ate akaseera ke tugenzeemu mukategeera bulungi nnyo. Abaali babaddewo ne bayiriba naffe mu mbeera y'okubeera nga batutulugunya kakasa mujjukira bulungi embeera gye tuwayitamu. So kakati tuteeka omukutu ogwo guli mu link eri awo wansi mu description ya video eno mu kigambo ekya bbulu. Nja kusaba okwate mu kigambo ekyo kikutwala butereevu ku channel eno n'oba ng'osobola okusubscribinga ku channel yaffe eyo nga backup channel ate oluvannyuma n'enzija ne tuba nga tutambula ffenna. Channel zino tuziteekawo nga backup olw'ensonga nti zituyambako mu kaseera akakazigizigi singa emikutu yaffe egimanyiddwa giba gijjiddwa ku mpewo ate era nga bwenzina era nga bwengenda okwana zikutuusaako.